Mugakulembedde nkyalero BOBIWINE bamulabudde gavumenti yeweredde abatembeeyi ate president gavumenti ya Uganda erabudde ne Ssekulabula omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nti agende mpola ku ebyo by'atandise okukola nti biyinza okumusuula mu supu ayokya. Olunaku lw'eggulo Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde ku mutimbagano n'ayogerako eri olukuŋŋaana olw'amawanga amagatte oluyindira mu kibuga Geneva ekya Switzerland kwe kusaba amawanga amakuumaddembe ag'ensi yonna nti galeme kusirika busirisi nga gavumenti ya Uganda etyobula eddembe ly'obuntu n'okutulugunya bannayuganda. Kyagulanyi Ssentamu yabadde omukaawe ennyo yatottodde ebyaliwo mu kiseera ekyokunoonya akalulu ebyaddirira mu kiseera ekyokulonda n'ebyaddirira oluvannyuma ng'akalulu kawedde n'ategeeza nti ensi eringa eyerabidde Uganda. Agambye nti ensi eringa eyerabidde Uganda olw'okusirika obusirisi nga bannayuganda baliisibwa kakanja. Kyagulanyi bw'atyo yasabye amawanga g'abazungu nti gakalige ennatti ku Pulezidenti Yoweri Museveni ne mutabani we era omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba. You, ladies and gentlemen, in the Western world will be forced to grapple with millions of Ugandan refugees pouring into your countries. And maybe then the international community will come and commiserate with the people of Uganda just like they did after the genocide in Rwanda, but it was too late. The second option is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Wabula kakano Minisita Mbezo w'ensonga z'ebweru Henry Okello Oryem kwogerako ne Kyabasa agambye nti Kyagulanyi kyakoze kya bumenyi bw'amateeka era kyenkanankana n'okulya mu nsi y'olukwe naddala nga mu kiseera kino kyajja wangulwe mu kalulu ka bonna. For me, this is treachery. Kyagulanyi lost election in Uganda. The people of Uganda did not give Kyagulanyi the votes he expected. Even in the area where he's supposed to have won a lot of elections, didn't win elections. Now he's going to the Europeans, thinking that the Europeans will give a shortcut into power by these sanctions and other means. Then he wants it. So if he cannot get into power by elections given by votes here, how does he expect the Europeans to be able to assist him? Okello Oryem era agambye nti ebigambo bya Kyagulanyi tebibayigudde ettama kubanga mukama waabwe Pulezidenti Yoweri Museveni ali mu keetereekerero kaakulayizibwa kuba President n'olwekyo anoone ku vvu. Before going out there to those Bazungu and getting nothing, and as far as I'm concerned, it'll be business from the day President Museveni is sworn in, the new government is sworn in, the new government will start governing this country with vigor, being fully in charge. We are not shaken by Kyagulanyi's whatever out there in Europe. We are not shaken. We are government. We are not somebody running around Europe and one individual running around Europe trying to win favors from the Bazungu. We are whole government, my friend. Whole government who has been recognized by many countries. Fully recognized. So why should we be shaken by one individual running around for looking for sympathy? We will not be shaken. Kinajjukirwa nti mu kalulu ka bonna akakaggwa akawangula mwami Yoweri Kaguta Museveni aboludde oluvuganya gavumenti baasigala tebamatidde nga bagamba nti akalulu kabbibwa. Mwami Museveni akalulu yakawangulira ku bitundu 7 ku buli 100, Kyagulanyi n'addira n'ebitundu 24 ku buli 100 n'abalala bwe batyo. Ebyo nga bikyali bityo poliisi ya Uganda etangazizza ku ndagaano ze yakola n'abasirikale ba poliisi abagiyambako abayitibwa ba police constables poliisi bye yakozesa ogiyambako mu biseera ebyokulonda kwa bonna. Bannayuganda be bali bateekateeka okulonda poliisi yawandiisa abasirikale bayita ba police constables abasukka mu 10,000 bagiyambeko mu biseera ebyakalulu era bano baasuubizibwa okusasulwa ensimbi 46,300 buli omu. Kyokka wabaddewo ebigambibwa nti bano kasooka kulonda kuggwa tebasasulwa nga yadde omunwe gwa siringi newankubadde bagibwako akawunta zaabwe essente kwe zirina okuteekebwa. Omwogezi wa poliisi ya Uganda Kituma Lusoke
kwogerako ne Kyabasa agambye nti basasula kyokka obumulumulu bukyali mu bungi mu nteekateeka eno. Agambye nti endagaano z'abano zijja kugwako omwezi ogujja so si guno ogwokubiri nga abamu bwe babyogera. Yaabwe tuzze tubasasula naye usually kyetubakadivaizinga newamala wabaawo oli nga ye ngaomanyi ebintu ebyensasula wayinza okuba waliwo era wano nawa tulina mechanism gyetukozesa okugonjoola ekizibu kyonna ng'ekyo bwe kiba kizzeewo. Kyekijjukira obulungi kontakiti zaabwe ziggwa maati. Abakkiriza baabuddwa obuteemalira ku kwerumya njala yokka mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan ogwatandise olunaku olw'eggulo. Abakkiriza baabuddwa bafeeyo nnyo ku bigambo bye boogera n'enneeyisa yaabwe mu bwe banaamalako omwezi guno mu mbeera entuufu ekwatagana n'ensomesa y'eddiini ate era bwe banaafuna empeera. Omwogezi w'obukulembeze bw'obusiraamu ekibuli Dr. Mohammed Kigundu ategeezezza nti abaddu ba Allah mu kisiibo kino basaanidde okwenyigira mu bikolwa ebibayamba okusemberera omutonzi waabwe Allah subhanahu wa taala bwe baba bakufuna mpeera. Buli asobola ng'alina obusobozi asobole okubeererawo munne kubanga kye kiseera bw'obeera mu kusiiba ng'omubiri gwo ne woba olina ssente naye osobola okugumma emmere. Kye kiseera kubeera nga mubeererawo bannammwe naddala mmwe abalina musobole okubeera nga muyamba abo abatalina. Tusaba empisa zeeyongerere ddala ate zireme kuddirira kubeera nga tuba abo abalabirwako. Mwewale kukola ebyo ebikyamu n'ebyo ebibavumiriza n'okubafuula abantu ab'obuvunaanyizibwa. Mbakubiriza okweyongera okukola kuba obusiraamu bukubiriza kukola era tebunyumirwa kubeera nga omuntu abeera awo atudde nagalaale. Tusaba Ramadhaani eno Mungu agitufuulire ya mukisa tere buli muntu yenna amumalire era asobole okusiiba yeeyagala era yenyagire mu ebyo. Dr. Kigundu mu ngeri emu asabye abayisiraamu okutoola ku bye bafunye bagabaneko ne bannaabwe naddala abali mu mbeera ey'obwetaavu. Mubeere nga mwenyagira ku ebyo ebirungi Allah bye yateekawo n'okusaasira kwe okw'amaanyi okujjudde. Era njagala okubeera nga mbakubiriza nti mwenna buli asobola ng'alina obusobozi asobole okubeererawo munne kubanga kye kiseera bw'obeera mu kusiiba ng'omubiri gwo ne woba olina ssente naye osobola okugumma emmere. Ng'omubiri gwo ne bw'oba olina obusobozi bwebwo Allah yabukuwa bwakubeera nti oli mufumbo ekiseera kyonna ekyemisana toli nga bwe kye kiseera okubeera nga mubeererawo bannammwe. Ekisiibo ky'abaddu ba Allah abayisiraamu ku mulundi guno kyakwataganye n'ekyab'enzikiriza ezisuusuuta Kristo era abayisiraamu baakusiiba ennaku 29 oba 3 ate abakkiriza mu Kristo baakusiiba ennaku 40. Mu ngeri emu akulira ebyokubuulira enjiri mu bulabirizi b'ennamirembe Reverend Stephen Lumulwasi akubiriza abakristaayo n'abakkiriza abalala mu nzikiriza ezisuusuuta Kristo obutasiiba mmere yokka wabula n'okukola ebyo ebisanyusa Katonda mu kiseera eky'okusiiba n'ajjukiza nti okusiiba kwe kwenenya ebibi byaffe n'okubireka. Ekiseera ekyokulowooza ku makomera nga tuliisa abalwadde, tuliisa abali mu ddwaliro, tuliisa abali mu makomera kubanga Mukama atuwadde ekiseera ekyo ne tusobola okusiiba nga tetulidde bulijjo nga bwe tulya ne tukekkereza ate ne tuwaako bannaffe ku bintu ebyo eba Mukama by'aba atuwadde. N'olwekyo nga abakristaayo bonna mu bulabirizi obw'ennamirembe mu bulabirizi bwonna kyekiseera kino tuteeseteese okubanga tuggulawo ekisiibo ku makya mu saavisi esooka mu morning glory ate tujja kubanga n'okusaba buli kawungeezi okwogera ne Katonda. Ekyenjawulo nga mission nazikuno ng'omuntu alina okuyimba zabbuli buli lunaku. Ekyenjawulo ku luno tuteeseteese okutambula omusaalaba gwa Kristo Yesu nga mulimu okusoma zabbuli. Kakati kitukakatako 40 days okusoma n'okuyimba zabbuli ng'omukristaayo. Mu katundu kaffe akamanyi Ministry y'ebyobusuubuzi n'amakolero ewagidde enteekateeka ez'ekitongole kya Kampala Capital City Authority KCCA ez'okugoba n'okufuumulira ddala abatembeeyi abakolera ku nguudo za Kampala mbikwekweta ebitandika kawungeezi ka leero ng'abakulu bagamba nti bano bajja mawaza ekibuga n'okukifuulira ddala ekitagasa. Ekitongole kya KCCA kyataddewo nsalessale wa leero okugoba abatembeeyi bonna abazingamizza entambuza z'emirimu mu kibuga
mu ggombolola zonna 5 ezikola Kampala mu kaweefube okutereeza ekibuga n'ebyobusuubuzi. Omwogezi wa minisitule y'ebyobusuubuzi Hadija Nakakanda agambye nti minisitule yaabwe ewagira n'essekuwagira enteekateeka za KCCA ez'okutereeza ebyobusuubuzi mu Kampala kuba bingi bibadde tebitambula bulungi era nga abatembeeyi abo bakolerawo mu bumenyi bw'amateeka. Etteeka lyaffe erya Trade Licensing Act ligaba license likkiriza okuwa license eri abatembeeyi. Naye ekiriwo kaakati kye tulaba mu Kampala waliwo enjawulo wakati w'omutembeeyi ne gwe tuyita street vendor. Omutembeeyi oyo asuubula ebintu n'abitwala mu kitundu ekirala n'abiguza abantu. Omutembeeyi oyo ate wanjawulo nnyo ku ono street vendor ajja ebintu oba mu dduuka n'abiteeka ku lubalaza n'abitundira awo. N'olwekyo abantu bano abatundira ku mbalaza tebakwalifayinga kuyitibwa batembeeyi wabula ba street vendor. Era ba street vendor abo etteeka lyaffe erya Trade Licensing Act teribamanyi era tebakkirizibwa. Ffe kye tumanyi be batembeeyi. Era etteeka lino ligamba nti omutembeeyi ono bw'anaagulanga ebintu okuva mu dduuka w'abisuubudde ajja kubitwala ebweru w'ekibuga. Tabigula ate mu kibuga ate n'abitunda mu kibuga mwennyini nedda. Kampa ekyokulabirako nti omuntu ayinza okugenda n'asuubula ebintu mu kikubo nga mutembeeyi ate n'abitwala kangambe mu bitundu by'ennamugongo oba kira oba mukono nga gy'abitundira gy'abitembeeyeza. Etteeka bwe lityo bwe lyogera. Hadija Nakakande agambye nti abatembeeyi abasinga obungi baava dda ku nnambika gye balina okugoberera. So street vendors abatundira ku mbalaza bantunda miyembe bantunda bintu birala etteeka teribakkiriza era teribamanyi. Etteeka lyogera kuwa license eri omutembeeyi asuubula ebintu mu dduuka n'abitwala ebweru w'ekibuga n'abitundira eyo. N'ekirala etteeka lyaffe ligamba nti omutembeeyi ono yadde tugukkiriza okumuwa license ate era tagenda kubeera mu butembeeyi obwo ebbanga lyonna. Tumuwa ekiseera kyabeerera mu butembeeyi n'asobola okukula ate n'afuna ekifo ekyenkalakkalira w'akolera emirimu gye. Era buvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti okulaba nti abantu bano bwe baba bavudde mu butembeeyi tubafunira ebifo ebiri permanent katugambe ng'obutale gye bakolera emirimu gyabwe. Wabula n'abatembeeyi bawakanyiza ddala eky'okubasengula okubajja ku nguudo z'ekibuga era ssentebe waabwe w'ekibiina ekibagatta mu Kampala Kenneth Kizito mu kwogerako n'ekyabasa agambye nti obutale gye babasindika okukolera bazudde nti teriyo midaala nti abakozi ba KCCA abasinga obungi bagyekwata. Emidaala teri tugirambudde genda wano Usaafi genda wano Wandegeya emidaala bagyekwata goluba okutwala emaali yo waliwo wosooka n'osasula olyoka oteekewo emaali. Ekyo ekintu tebakimanyira nga ye nankulu tebakimugamba kubanga abasingira ddala nogyekwata be ba KCCA. Kati omutembeeyi tosobola muzza mu mbeera ya naaganaaga ate jjukira bano be bantu abayala ayagala ateekewo akantu atunde. Ffe twamuwadde ebyokulabirako lwammanga nti sokoledizi ng'esande marketing bagirawo twagiyise wa prime minister lwaki eganya oteekebwa mu nkola. Lwaki mwagala okuleeta enforcement ninga abantu bano temubakoze eki temubaddaabiriza temubaziza mu Omukulembeze wa South Korea Yoon Suk Yeol eyamwalula esiridde kkooti olwaleero lwetyemula omusango mwavunaanirwa okugezaako okuwamba obuyinza era singa gumuka mu vvi musajja mukulu oyo anaaba yolekedde okuwanikibwa Kalaba. Yoon Suk Yeol yaggyibwamu obwesige mu Desemba omwaka 2024 bwe yagezaako okuziimula ssemateeka w'eggwanga eryo eggwanga n'asalawo alifugise omukono ogw'ekyuma ng'akozesa amateeka g'amagye n'ekyaddira ye paalamenti okumugoba. Etteeka ery'okufugisa amagye newankubadde lyakolako essaawa 6 zokka wabula lyayuguumya nnyo South Korea ne likyusa n'ebyobufuzi bw'eggwanga eryo ebyali ebitebenkevu. Kaakano olwaleero kkooti ya South Korea lwesalawo eggoye ku musango ogwo wabula enkumi n'enkumi z'abawagizi ba Yoon Suk Yeol bakuŋŋaanye mu kibuga Seoul okulaga obuwagizi bwabwe eri musajja mukulu ono. Oludda olwabi lwagala kkooti emukalige ku kibonerezo eky'okuwanikibwa Kalaba kyokka newankubadde ono tayinza kuttibwa newankubadde guli gutyo ono tayinza kuttibwa kubanga South Korea yadibya dda ekibonerezo eky'okutta era abajja kusiba mayisa. Musajja mukulu ono wetwogerera ali mu nkomyo ng'awera ennemba n'emisango emirala 2 egyekuusa ku ebyo ebyaliwo. Bwe tujjidde ku mpeewo ng'omusibe ono kyajja atuusibwe mu kkooti.